Kiringa ng'omusumba okuyita naga Mwoyo Mutukuvu andaze weyambule oba ayina amagezi okweyambula. Omwoyo Mutukuvu ayina kyandaze kiri awo omusumba omubuuza kiri awo tasonga nawo. Era nga naawe osigala otudde. Nujjamu empale musumba akulaba mujjamu empale nina kyendabye wansi. Watyanga weekiri. Just in case ngoli yakuloga kuba abantu baluganga bannabo. Mungoye tekisobola fubutukayo. Sibazo okuloga ekinanansi nga kyetaaga anointment to touch. Ate wali abakyala balidde receive abakyala omukyala asobola okukola ekintu kyonna okwenyweza ku mwami. Gwe soda kankubulye bana abasajja abayina abakazi bano baganda bafa abasiraamu balya bbi. Waliwo ebintu ebigenda okujja mbiro bino eby'oluvannyuma nga nebwe munaasiiba nebwe tunaasiiba ebisibo bimeka nga byakujja byaseetenkibwa Katonda nga aba yanyiiga nnyo. Waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwosebo nga wayina okubiyita okugeza okufiirwa. Okitegeera essimu yo ne bagibba nga Katonda yabiseetinga ng'olina okukiyita banziba nnyo bakutera okubba. Wanika emikono okusabire omwoyo gw'okufiirizibwa okuva ejjinja. Ekkanisa eziri mu byalo bakyayina Katonda pyuwa. Babadde tebannaba kusobola bannabbi b'obulimba batandise okuzimbayo ebitebe. Bakola branches. Yes, batandise okukolayo branches boonoone ekiriyo. Yes. Boonoone ekiriyo. Waliwo ekkanisa ennaku ezo omusajja bajja mbubuulira butuukirivu ne bayingira mu kanisa ne babawo omwaganya ffe tetumala gajja. In fact tetunakyaza n'abaweereza. Najja ne bajja ne babawo omwaganya ekkanisa tebagiyuziza abasumba ne batandika okulwanagana babiri. Oli nakwata n'ekyapa kye yasingayo okugula ettaka ly'ekkanisa. Oli nakwata n'akitunda. Yes. Kozi y'abano bebakyaza. Bano bebakyaza bajja nabagamba embizzi zijja emisota gijja bambadde ebifaananyi by'abantu boogeranga Kristo. Bayibuli etugamba Sitaani alinga malayika waaki yeekoza ne yeefuulafuula alinga malayika waaki. Tugenda bavuga tutya musumba kubeera bumu. Mulaba amakubo ge tuyitako. Abantu botuliza makubo meeting. Yesebo kiro emisana tuku batya batuuza meeting mu nsi y'omwoyo bali emyoyo gyawukana ne bajja ne batuulirawo. Era ebifo ebisinga waliwo ebizimbe bya nsi ya mwoyo mu kkubo. Nabagamba ku Ntebe Road waliwo emmotoka ya black erina 666 maaso n'emabega. Muliwo omukyala yeeveyirinze yatwala ya transporting nga bali ku route nze kubayingiza akabiina. Naye emmotoka ziyitawo baziyitako nete emmotoka teziraba mmotoka eno naye gwali mu mmotoka gwabiraba. Ate nga Katonda yamugambye mugabe Mukama neekenneenya omuntu ono kubanga yamanye erigatto erikutuuka. Abantu bali mu kulwanagana nagagatto. Bagwa mu size yagwa mu size gwa agutamusobola ali mu kubonaabona nago nagutunga nagupima ageze no ku Prayer Mountain nasiiba ate agenda okuddeka ate nga bibi nga omwami yagize ate mukozi kati Export TV to the world.